Hi guys, my name is Fifi the Queen Muwala Nsubuga here. Too bad, mbadde nina okukomawo menye ndukako ku level M eyentegeera y'abantu y'ebintu ebimu ku nsonga gye nayogeddeko ya success card. For starters, nabagambye naadde nkola video nti bangi temujja kutegeera because okutegeera si tteeka. And it's normal for one not to understand a certain thing. It is very normal. Kati kuba totegedde teweekaka commentinga ku kintu because you end up looking like a fool. Okitegeera osobola eyo post ogiyitako ate no commentinga ku ndala gy'onooba otegedde. Another funny thing is nti abatategedde obadde bwe mukola posts zammwe, you make sure you tag me. Choka nga tete mwategedde yenna. Stera kwagala kwetaba mazina gambizi naye wadde misinde gyazo. But let me just educate you guys on what I said. Nwe bakama nti okuyiga tekukoma nange nkyayiga. Bw'owuliriza bulungi video yange eyo nga tonnaba gidiweti nga kugikola mu video, kiwulirize bulungi kitegere. Don't just listen to comment. Listen, understand, then comment. Bwe nabadde nkola video yange nabagambye musobola okuwa abaana abo ebirabo through offices and it stops there. Kyonna kyogedde temwakiwulidde. Wadde nabagambye mujja kwamba nalwewuba ne baserwewuba batategeera temwakitegedde. By doing so, eno business z'abantu musigala muziwagira. Musigala muziwagira. But simply because mwawuliriza to comment, to react, so temwawuliriza to understand, mwapa kuse ne mukola videos maliriza nga zibaswaza. Mukati bana abantu abakola zino kadi bayagala balyewa. Don't be stupid. I said they can do it ne babawera mu office. Because they have malobi ba whatever bibalekera. They don't leave them there. It's just showbiz. Bale etane be kubisamu efananyi ne ba recording n'abaana tebaddamu kulaba sente ezo. Mind you. Abantu ba commenting waliwo omusirwe nnyo. Ya comment zinaga akachemukamba abazadde abamalemo okuvuga emmotoka. Kulokwanga balati balina kati n'otunuulira kadingo atategeera. Ageraageranya okuvuga emmotoka ku kusoma n'ogamba oba ono yakulirawa. Nogamba anyway bintu abirabye bukulu n'omulekaawo. Nga bwe nabagambye eno video nagikoze nze ndi mu position esobola okuwa omwana wange ekirabo ekya ssente zonna. So sagikoze mbukubanga I don't have mbukubanga kati gwe atategedde ate no commenting gwe musiru. Mugenda kujja wano mutukabira omwana yafunye olubuto musomesa. Omwana yafunye olubuto kubanga bamutwalidde ekirabo. Kyabadde afa naye alabeko. So ebintu ebimu reasoning nga with your minds. It's not with feelings. Stop reason with feelings. Nadala bade mbanyidde mbakazi nina alabe n'abasajja mu bitandi. Singa ate muswaza nnyo abasajja b'ennaku zino. Reasoning with feelings kibi nnyo. Reason with your head. Omanya abaana basinga obunaku mu masomero basinga n'osoma obulungi okusinga bano bawe ebirabo. So bino bye nayogeddeko nze nabadde nkitegeeza nti ife abamu tulaba okusinga ku mmwe mulaba. I want you to look at the videos ez'abaana babadde balaba ng'omulala afuna. Bw'oba otegeeramu akatonotono ojja kutegeera. But literally eriyo n'abatategeera. Akabanga nze awange ngenda mu watwali akuganye kuwa mwana wo. That was not my point, but simply because temutegeera mwayangu y'okwanukula. Nakugambye muwere mu office, record your video, take your things, because at the end of the day, even if mubibaweredde mu baana banaba, you don't leave these things at school. You don't. Kwanga mwe benyini abatwala sente muzeetaaga. Muli baafu n'okusinga abatawaayo nno. Muzeetaaga. Another thing I said, ntino mbawere mu office kitegeeza ziri business nkyazi supporting. So someone wakes up in the morning, nagamaka kati ate zino videos oyagala balyewa. You didn't think, you didn't listen. Go back and watch the video.
osobola ofuna omuntu omulala n'akuinterpretingira wabwe totegeera like no gatta letters n'otegeera katwala ekidongo mu baana mbu surprisinga mwana birthday is stupid. As a parent, are you okay? Omuntu omu yawandise n'agamba abazadde be Uganda balina amaalo mutuufu. I think maalo g'abazadde be yabadde mutuufu ogamba nti abazadde be Uganda balina amaalo. Kati mulaba bipya mbu byebiriko. Tebiriiko. You're just misleading abaana baneeno mbu ffe twakula abazadde baffe batubuulirira nti era ekitali kikyo si kikyo fa ku kikyo. Mwenna ababyogera abasinga muli ba school dropouts. Ekyokubiri mwafunira embuto mu masomero. Ekyokusatu babeebakangako ku masomero not because you were prostitutes, no. Because you wanted to get something your parent cannot give you. Ebimu byogerera wano mu kamera na mu comment kusanyusa abasoma comments. Naye ffe munnanga abasoma ku mbeera z'abantu we know. We know. Kachoga gwe wali musanyufu nnyo nga banno bafuna nga tofuna. Like seriously, can you tell me that? Nzo sisobola kuli mambo nali musanyufu. Sisobola. Era nalinganga nguma naye nga nnumwa. Tuli mu mulembe ogwegomba, tuli mulembe guli ku internet, gwe wali ku internet. Eyeyogeza ebintu bya P1B. Notunulira omuntu omukulu nga reasoninga nga akaana akato. And reality gye tubagamba. Abazadde mwe benyini bamugenda kujja mugamba basomesa baagala abaana baffe. Ngengwe because of this. Musindikiriza nnyo abaana. And you hear yapping. Nanga yiwe mwogera ko temubitegeera. Omanya abazadde be Uganda batabavuma mutemutegeera. Video tewagitegedde. You rush to duet it and you tag me simply because you're stupid. Nakugambye oba omwana ekintu ekiri extra wuliriza bulungi video eyo kimuwere mu office so si mu maaso g'abaana banne. People, hey, fe twakulira mu mbeera mbi tulina okuwa abaana baffe ebintu tetukuganye, but can you do it in an office? Kubanga amazima gali nti nja kukiddamu era bw'omala omuwa n'omukubisizaako ebifaananyi mubizaayo eka. Sente ze zimu kwe mugula amafuta nga muddayo. Muwala w'abafuzi agala kuseka bannaye. Kwe mugula amafuta nga muddayo. So what's the incense? What is the incense? Oba kitegeera? Nti eno showbiz, yes, tugirabye, but togikolera mu kiraasi eri mwana oli. Omulembe gwedda baatugamba nga bajjajja baffe tebaavanga wakanga balabye abasajja, baavanga wakanga balimbeerera. That was then. Mulembe ne gukyuka. Kati muli kuba n'abaana mutumaatuma musindiikirize munawala okwoza sitaani yamukema yamusanga waggu wasitula sitaani gwe mwennyini n'omusembereza omwana. N'omumusembereza. Okenda kunenyaani. Odde kubasomesa ovumaganye. Mwavubuka batwagalira abaana baffe. Hey, naye ajja kuleeta ekimuli eky'Olukumi You people, wake up. Style up. Okompealinga okuvuga emmotoka ku kusoma. Are you stupid? Ovuga mmotoka kinageze nengenda ku profile yo ng'oli mu kimmotoka oba kino kibayita enseenene. Nengamba kati ono muddemu ekiddala. Kozi nali jala kula kukika ky'emmotoka munnange kyovuga. Mulekerawo okutijja n'ebintu by'omwakalaba obukulu mbw azifu mwe musoose. You're not. Omanyi lwaki amasomero agasinga gagaana okuleeta emmere ku viddi kwewala bizibu ebyo. Ne bagamba abalala kati ennaku zino totwala na byakulya. Gwe twala ssente ziwa abasomesa bagabira bafumbi bawa abaana kye basobola. Kubanga abasomesa babonaabona n'abaana bammwe. Abaana bamu mubata ku masomero nga babbi. Abaana bammwe balina agazaagabi. Ne babba ebyokulya by'abaana. Kubanga takirina ono akirina omusomesa okwewala drama. Ne bagamba mumanyi ffe tetukyayagala byakulya mu masomero. Gwe leeta mwana wo sente zibyokulya basale mitwalo 5 ziwe omusome ziteekeyo zisayiningire. Bewala bizibu nga bino. But because gwe wasoma omugigi gwe olowooza otegeera nnyo, you come and bring nonsense here. Listen, watch it, understand it, comment. Bw'oba totegedde funa neighbor akugattire fena twebuuza. Ayagala zino business ziri wano omuntu yana amaaso ne gakuluma. Wawulidde nkugamba nti bazigale. Kasasiro. Bate mutegedde musimwe umuzengako. Fifi za Queen mkyala nsubugo mu bwenti.